kale afande Luma naga nti bano tubeetooloole tubeetooloola awo nno twalwawo twamala mwezi mulamba nenga bali babeetolooza mayini nga bava eri bajje bandi baba banoonya emmere yabaggwako kati nga bajja okunona obutooke-tooke obwo buwogowogo nga tubakuba ate nga naffe tusaako mu mayini bagenda okulanga kibasusseeko ne balya n'emmese ffe nga batubulya abava mu barracks ye barracks gyempulira nti abantu balabika baatuuka n'okwerya bo bennyini baŋŋamba baatuuka okwerya awali tanka eyo kati tanka brigade weri eyo ffe twagiwamba mwabalemesa baabo bajja naye nabo baatuttira omuntu gwe nali nsinga okwagala ani oyo Sergeant Bukenya kale Sergeant Bukenya nga ndi kumpi naye ninga kala akuuma ki mashini gani eno kuba gundi mashini gani kale nga nze ninga wali ninga tugikuuma no utakola kijikuba gitwala omusajja yamukuba essasi wano amannya agange nze Sergeant Simon Sebalamu Siria Duma nickname eriensiko break it dance Sergeant Simon Sebalamu Siria Duma eriensiko break it dance ate namba enamba eri 5982 RA 5982 nsanyisa okulaba eso bitambula bitya birungi muli kuki abazirwanako muli kuki bakadogo omanyi kiseera kino kya kalulu ate mwatugamba ebiseera ebisinga babajjukira nnyo mu biseera ebyakalulu simanyi oba babajjukidde simanyi oba ku mulundi guno bagambye mubeere eyo baali badde batujjukira banawulirako emabega awo nga muzeeyi agamba nti bali bakadoogo mubandeetere naye waliwo abatuzizika naye bakola bubi eno ensi yaffe ffenna batuleke tulabe muzeeyi ffe tukyaliwo osimanyi bamugaba bakadoogo baafa abalala baagwa eddalu tebandaba nze break it dance wali kadogo gwe wali wenkana otya woyingirira mukaaga 17 muvubuka wali muvubuka neja nvumuulo era ffe twawamba wano ne parliament wali ne golf club wali naliko Third Battalion omanyi kinkola bulungi bwe nkufuna njagala nnyo ne tuwayo emboozi yadde nga tugambye nti ogenda tutwalako Congo naye nkimanyi nti waliwo atwegasseeko olwaleero nga yali agadde okusooka okwongera okumanya ebyafaayo byo ebyensiko tubiddemukko katono tubisamaraizing tulyoke twolekere ennyingiraayo oyingira otya awo tugende kuyingira kwange amagye nava Kyebandaawo nga ngenze mu kyalo okuwummula kati ne bakuba banka ye kati abaika bakuba banka ye kayonga nti nenkola ki ninga ndi kadoogo era nentambula nengire ninga kituufu bagikubye kati netukola ki nange newanga nti mwagala okuyingira mu bakadoogo ne bampandiika baani abagamba baani abogera kyali gonza oyo yina mumakinga nnyo wamusangawo namusanga kayunga bamaze okuba barracks bajeyo neziseefu ezo naga nti abagala okuyingira muli baddembe bakuba barracks bakuba banka okujjamu ziseefu ziri zisente kayunga kati kayunga weru nga bakola ki nga nyingira nga ati amutuule wali nga tutuula kati abo bamala nga bakuŋŋaanya byonna babiteeka ku Lairandi olwo tugenda wa tugenda olweggulo masimanyi gye tulaga ninge kasawo naye nga weewaddeyo nga neewaddeyo nga limanyi no ligenda kasawo kati nga tubakwatira kasawo naye nga gavugamu awo mu kitoogo awo ate kajjukira sinaawo kumanyira
baba kubaffe naye nga ndi ku Kirairandi okukwali ssente nga tugenda e Kasawo. Bwe tugenda e Kasawo twasulawo ebyaliwo byonna nga bakola ki nakino okulaba afande nfunyeyo afande Lubega ne Musisi musibala mutamusigisiri agamba kwata ki kwata essuuka nalina ne kajaketi kange wagenderamu nagenderamu nga ndaba mpa essuuka nga suuka eno kangikwate nga bwagimpadde nga mpayo n'ebintu nto sukaali biki ebintu ebitereke kadoogo nti kale afande olwo mpiikiriza nti owulira wali kye bakola ki kitegeeza omukulu amuyita afande aŋŋamba ate baki ekiddako kakati emmotoka Lairandi ekiro twasulawo ne buli kyaliwo kyonna twakirya biki andi Kasawo byali bipingamizi nnyo waliyo ebipingamizi bingi kati Akasawo nga mupaakize waliwo ekisaawe waliwo ki awo gundi mu tawuni wakyerereza era mwagamba katuwumulireko wano ndowooza mu mipango gy'abakulu ne mulyoka mubigwamu ate kati nze nali ki nga sibuuza nnyo kiri awo nga tukola ki naye olwo ovudde eka teri amanyi bw'oyingidde obuyeekera tomanyi na gy'ogenda simanyi na gyendaga nze nagenda bugenze nga ekijja kijje akati nga tugenda enkeera saawa nga 2-3 nga batandika okupanga ndowooza tugenda wa mu nsiko okulaba seefu tugenda n'emmotoka eziwe zigaana nga bazireka awo nga tugenda naye Lairandi yo yagezaako zaali nzibe bubbi wali kati awo kwe kulaba ne ku emmundu gye bayita rocket launcher wali Kayunga nga bakuba kibanka seefu kiri kyeggule ne bajjamu bye bajjamu netukola ki netugenda biteeka ku Lairandi netugenda mu nsiko nga tugenda so bwe muva e Kasawo muddawa katuve e Kasawo enkeera nga tutandika kutambula nga banekyandeese eno kiki bane twatambula ebigere ne bizimba bwe biti oli wali ku mmotoka kutambula nayina busiripa ne siripa nezintama nga ate sizisuule netutambula kumpi nnaku ezi biti zituuka ekiwanguzi ayitayo ekiwanguzi waali dooza kampu ewafaani kyali gonze eyo nga tubeereeyo awo nga bano abavudde baayise baliwo nti enkya mutandika amafunzo abafunzo kyeki oba kati nga mbuuza afande Lubega mukozeeko omukwano ne Musisi baali basulamu basooka bayagala nnyo mbeere nabo ndowooza wano bayamba kufumba kamere biki ebyo nabo okumpa kakeeyo butakola ki okuguma abandabirira bambi nga tutandika amafunzo aba twakolamu wiikisi nga 2-3 ate nga nda nti ate tugenda ate tulagawa ate olwo nga bagira nga tugenda tutandika okutambula ate olwo twatambula nnyo kumpi nnaku 3 twatwava ekiwanguzi netugenda e Nakaseke wali walungi wali wetwalwawo saafuna nnyo obuzibu nga baleeta emmere muwogo lumonde biki n'empengero ezo ne mulya nga betulya tukola ki ne bagira nwaga nti enkya ambuulira nti enkya tugenda ate tulagawo tugenda Nakaseke ng'ambuulirako yafaane musi kati nga tutandika olugendo lwalinga nnaku 3 ku 2 awo tugenda Nakaseke nga olwo tusalamu wakiwanguza ali wakati wani yali waggulu eno bwati kati twasalamu bwe tuti nga ku lubiri lwa Ssaabasajja olwo olw'egundi oba bamunanika tusalamu awo bwe batakwabiremu ennyo awo naye awo baba ali mu gundi tulaba n'abanyenyi
ndoza bali mu ceasefire yaabwe bati ne mbayitako nga babalabye nabo ndoza bali tewali kulwana awo abasalaamu nga tugenda kati bwe tugenda nga tutuuka e Nakaseke twatambula nno nabo nga 3 nga mutambula kati nga tugenda e Nakaseke nga tusangayo Afande Sale obona nno sibamanyi olaba balabe ndabalabe Afande Sale akola ki nga gundi Afande gundi nga amukubira saluti Afande Kyaligonza kuba Afande Sale ali ku ttata loole nga kwayimiridde bw'ati okugulu okumu akutadde waggulu n'agira n'amuddamu saluti nagenda okulaba awo nga tubeera awo nga batandika kutematemamu batema ki ffe nga batutemamu abavudde batwawula gamba ye ate kiki kati wa kati ate nga banteeka eno mu saadi battalion naye nga tumanyi nabo bagiyita bakuteekayo buteesi kati Afande oli ate ne bamunjawukanyako naye gwali okozeeko omukwano nali nkozeeko omukwano Afande Lubega ne Musigisiri ate bo nga baddayo ngamba ate kati nga mbeera ne bano ngamba waayi ankole ki nze yereese olwo nno omutandisa okukola ki oguma naye nga mulisina training tenaba nkola bwe tuvaayo eri twamala omwezi ng'ebiri gyawera nga mukola training egundi eyo Afande Kyaligonza naye nga ntera okulaba Afande gundi eyo yafa ani oyo waliwo ono yali brigadier Kanyankole nga mulaba nga ajja nnyo ku training wing eyo nga tukola nga mulaka era namumakinga nnyo namakinga abantu babiri Afande Kyaligonza n'oyo n'Afande Okekyo Okekyo yafa Major General oluusi nga nze musulako ne ku leediyo yalina kireediyo nga kinene bwekiti kino kyalina obunyola bwe buti wano ndoza nga kwawulira amawulire bayagala nnyo mbeere naye nga mbeere gundi we manyi nga bayagala nnyo besikoti bakadoogo oba tolina kyotya akati awo awo netugende ewanga bwegambye e Nakaseke bwe tugenda e Nakaseke ne batwawulamu nga bwegambye batwawulamu nga ate banziza mu salo simanyi nagimanya agamba anti tutolina okuwa gundi bakulagira kyolina okukola kati ngaawo nga bali baddayo nga tusigala n'Afande ani olwo yali aduumira yali Afande Fred Bamwesige nga yaduumira saadi ebiseera ebyo noza nga Afande Lumba yitwa isiiwe akati nga tubeera awo era nga funzo liddamu funzo ye training twayitawo awo nno twalwirawo ddala awo twalwira emyezi kumpi 5 ku 4 nga tutraininga bulungi nnyo nga ngumye olwo akati awo owuliro ojja bisobola bwe twava e Nakaseke twagenda gundi Ngoma tugenda Ngoma gye twatrainingira kino ekibinja kye bakutaddemu abanyaya baali bakolawo kampu yaabwe nga tuzimba bumanyansi biki obuyumba obwo maama yenge ya Paul nga tubeera awo akati awo n'Afande Sale nga naye waali Afande Sale Afande Lumumba Afande Bosa Afande Letyani abo bonna nno abamu bonna baleeti Afande Sale yekka yaaliwo Afande Sale waali Afande Bosa yafa n'Afande Alondo ono Nyakalima ne Dokita Kawutu naye yafa abo nanga babeera wamu abo akati nga tubeera awo ngeri training bwekwajja bw'ojja eno mbano bwe bakusaayo eri omala okukola ngodda kati nga tubeera awo nga tukola ki tukola tuli gundi olwo nga tebanonda kubeera RP wa Afande Sale
RP regional police biki awo nayambala ano kagundi akamyufu awo nenga tulina komanda waffe angamba RP abamukambwe era nange ndi mukambwe abatasalwako musale ebintu byonna twabikola si byakwenyumya kati nga tukola ki banno yali komanda waffe yali afandadde enkule waliwo Musoke ne Mukasa ne Kabaasa nanga balinga mukaaga awo kagundi awo soka kulonda okubeera RP nga ffe tuli omwo mu barracks RP obeera na mulimu kyolo RP olaba abakoze amanyanga agiseeki ate wanyise nga tebamukkiriza bwe batyo ne kati byali ebyensiko nga tolinawo otawanyikira bino nga boolaba mu kiraasi nti muba ne kiraasi monita kati gwoba otwala bannaawo naye ngeri olweggulo nga tumanyi okugenda ne tunoonya enku abakulu ze banaayota ekiro netuzireeta okutyaba enku okutuufu nanga mpulirayo okutyaba enku nogenda okuleeta emmere okwalinga okwa konkona nogenda okuleeta emmere lusi nga tugenda bayinza obballo nga balonda bulonzi nemukomawo nga mugyetise muwogo oyo ne lumonde ebikola kino mujja mu barracks naye nga tulya nnyo n'ennyama n'empengere n'ebijanjaalo olwo muliwa nagwe twalya nnyo ennyama ngamba eŋŋoma nti wano mwali ŋŋoma nga gye mwali ate ne tuvaayo eŋŋoma ne tusembera Nabisojjo olwo baagala tugende ewa mubazi mubende ezo zanyi tusembere Nabusojjo era twenge nekwajja nnyo muli mu nsiko abaana abo nabo badduka batolokanye Nabisojjo nga kyekyali kiguddewo ati anti training abamu bagwa nnyo mu mazzi ago mutuufu twasooka Nabisojjo tuloka tugende egundi eŋŋoma abamu ne basigala wano abamu ne bagenda eri kaize nagenda kukiri ekikoosi ekyagenda eri akati nenfunayo Afande Kibirango wali kati yawummula Meeja nenfuna ne Magala oyo nandabako nemantudde kweno ntebe nivaako musajja muwe ekitiibwa kino kyonna kyendi mu magye kyenali yakimpa yantraininganga bulungi yakuwa obukambwe bwanaye musajja andabikira simwanvu tula nti muwanvu naye mumanyiire muwanvu bwati yali yabeerako n'embaala eyo manyi omuntu wa sports laki ogamba ndi muwanvu nga si muwanvu anti mumpi naye ali dangerous nze lumu yankyalirako eka eyo nga ndi ebusi bandiployinza ebusi nemugamba Afande obuliri buubo gwe weebake nze nenoonya omubuuza nga baali bazze olina ku namba sijirina naye wano nsobola ogifuna wano waliwo baganda be ojja ginoonya ogimpe mukubireko Afande wange kuba yantraininga bulungi Afande Kibirango ebiseera ebyo ye yali ali kuki biseera ebyo yali ku professional JO2 oba yali sergeant naye nga bwakusomesa ekintu n'otategeera ng'oba musiru yantraininga era ebintu bimanyi ebimu ye kale n'abalala tugende maaso naye ofungafunga oyo yabinjigiriza neeri weerijjukira saalwayo nnyo akati bwe twavaawo ntugenda eŋŋoma naye tuvaayo eŋŋoma netusemberako wano Nabisojjo n'Afande Sale naye eŋŋoma twabeeranga nnyo awo ne Afande Addenkulu oyo RP Commander naye abo bonna oba baalaga oba baafa abamusimanyi ne bw'otambula tobalaba naye nga ffe tubeera omu fanya fujja owone nga tuli bukadoogo era naye ngaera muli mu bakadoogo bannammwe atutambulira omwo naye kati omuntu annuma Kabaasa Mukasa kati ndaba gundi eno yekajjita Musoke ye mulaba ne Mukasa naye annuma akati bwe tuvaawo jita naye mwali naye eyo yali mu saadi bwe tuvaawo nga tugenda wa
anda batandise okusembera abakulu batandise okupanga ndozo tutandika okusemberera ki awo kali nkamiriseemu myezi mukaaga kumpi awo nga ntegeera nenge mundu sirina nsitula ku yafande eje myaka gyo gyali mirungi afande musi nampa nsitulamu yalina gisiri naginsitulamu eyo egundi omutima ne guweweera netugenda tetutambula netukola ki ate awo netuvaawo andi abaga nti nti kaakati tuvaawo wano ate egundi nabisojjo neŋŋoma kuba nabisojjo neŋŋoma tebiri walanyi ate tulagawa bagamba tugenda Busunju ngawulira mulumazi abakulukulu bano nga babyogera era ono naye era twatambula naku nga bbiri twatambula ekiro kyonna ne kumakya nenkeera mugenda Busunju owulira olugambo naye mutambula butambuzi maapu ziri mu nsiko naye twayitiranga omwo akati waliwo afande waliwo amuyita afande Kadoogo yaliwo enakasongole eyo nga mumpi bwati naye nga yakuba amashindi gaani eyo nakola ki nga ndaba bagikutte bagundi bakulube naye nga yakutteko bitono ngamba tulaka tugenda nno abatusonga kale ebiseera olwo tulumba tandisa okulumba olwo nga tutuuka abaga tugenda Busunju nga tuve nakase tukusalamu tuddawa gye bayita wali training wing bayita batya bayitayo Singo Singo nga tusalamu nga tugenda tugwe ku kiri ekigwa ku mukaaga ng'ovudde Busunju oba okitegeera ekikuba ekimu bukoona awo oba 36 simanyiyo nnyo eyo tomanyiyo nnyo kati nga tusalamu olwo tumaze ennaku 2 tutambula ennaku 2 nga n'ekitundu tugenda tugwe Busunju kati ezo ennaku ze muba mutambula mutuuka ne mugamba nti tuwumuliremu wano enkeera ne muzuukuka oba mutambula abakulu nga bakola ki nga bafuna ebifo nga tuwumulamu abalina ebyokufumba ne bafumba ne balya nemukeera tukeera ebigere ne bibazimba oba byali byamanyiira ebigere byawo nali mmanyidde kati nyawe era byazimbamu kuba lwali lugendo luwanvu okuva gundi ku training wing eyo gye nkugambye esingo okusalamu okgenda wali eri twavaire gundi jjukira nabisojjo kituufu paka gundi kuyitawo wonna awo esingo ne tusalamu ne tugenda eyo kati bwe tugenda nga ndaba tutuuseewa ku kolansi eyo yonna simanyiiyo ebituuka Busunju ku makya saawa nga 10 ku 11 awo ndaba bapanga amashindi gana linga yanyo okukola ki okuyiga ate nejjukira nkwata eyono ate nga namubeera kumpi nga bagira ki nga bapanga amashindi gana nga badeploying abantu era okwe kusobola okulya ku sasi erikola ki pozi neri eri gundi eyo ngoma ndaba ki nga tonga omuliro gutandika makya omunyayi bwe bavangayo abatali mu ngoye abali mwanda weya sasi nerikaaba nenga ono kale tukali tutandise bali babalumbye afe twali tulumbye nemubalabanga badduka mwali polisi ye Busunju ku makya sanga 11:12 ate Busunju wali olina eyiyawo awolongolo sinnafuna olinze kukyajinga era namala nenfuna kakati bwe tugira awo nga nkola ki saafunawo saafunawo bamala okubawo bali abaali bayina kalinanga era nga ninga nange akoze eki kuba nali nnyo kwoli Kadoogo w'amashindi gani
omumpi gwogambye naninga kale amuyamba koloda atugira ki afande Lumumba ajja n'afande bamwesije obusunju mugimaze tugimaze n'afande Sala agenda ate afande Sala bwagenda nga tubeerera awo ku mayanja wennyini awo Kitooga awo ebbali we twabeera kumpi n'amazzi amanya omusirikale yabeera nnyo kumpi n'amazzi ankeesa okukozesa kati nga tukola ki nga tubeera awo twalwawo ba wiiki nga 3 oba mwezi gwawera kati nga nze ngenda nga nnyo n'afande Lumumba wa gundi emiti neeyo nga yagalayo nnyo naye afande Lumumba yali lifest ate nga jjukira nze muzinira ka break dance omusajja wa bulamu nga break dance tamuleka gwe dansa atukola ki nga tugenda naye musajja okubanga gwe wali muzinyi w'amazina nga tugenda ku hoteri gye bayita Namitala nga wayagalawo nnyo naye nga tuva Busunju wali nga tusalamu kuba kumpi awo oza ziringa mayiro 15 kwa 2 ng'akola ki omala nga agira nga ye ng'ayina emmotoka awo ng'addayo oba twafunawo emmotoka oba kuzirize twava nazo ekayunga zaaliwo awo nga tugenda nga tukola ki nga tukampinga twamalawo ndowooza omwezi gumu n'ekitundu babaga nti ate kati Mubende tikati nange ndowooza nja kufuna weri balakisi ki nene nga tugenda e Mubende kati olw'ekiro nga tunatera okutuka mwaka nga kyogulo oyo yali 85 ndowooza goyingira 84 nayingira 84 nga kuggwako awo kyenkana nga tukola ki mugenda okulumba Mubende genda kulumba olugambo lujja awo nasobola okulabira ku afande Sala obulungi ng'alinga wano ndinga wali yali ki ng'era tomulabala wadde eri mu nsiko wadde nali gundi we naye ng'era tobeerawo nnyo awo kwolwo yatuwa ku budde yajja n'endiboota olwo tutuse Mubende tunaatera okutuuka nga Mubende ng'alinga wano balakisi naye gundi bazigabiranga ku paaka endiboota ezo ovulo oba ekutuuka oba tekutuuka zaali mu kala 2 ya kiragala n'eya kivuuvu nga zifaawa afande Sala yazireeta yazireeta kuloole ne batugabira oba yali donation aleka bamuwa mulina omuzeeyi yali apanze omuzeeyi aleka yali apanze era eyo uniform gye nasobola okwambalako nze eya NRA ovulo kati buli bwonna obuzina bwange nga mbujjamu nga nyambala ey'ovulo so mwavanga wano paka nga ku paaka amugenze kufuna ngoye nga olwo kati nga gundi yeringa ku paaka balakisi wetugenda okukola ki kati nga tulina kwambaliranga wano nga tugenda oba ekutuuka oba tekutuuka ndoza yali password erina kubeera mu ovulo lwaki distance yali mpanvu bweti anti kati okutayaliisa bwalina kiro wali kiro saawa nga 5 ku 6 awo era afande Sala bayinza obbagwamu wano afande Sala kyenzijukira yalinnya ku ndiboota waggulu ne waba ali wali nkamujjukizaako ng'atubriefinga kati olwo ngumye olwo tugenda Mubende olwo ng'abagamba ki ati olumala okwambala engoye zino eno tugenda gyendi era omulalo ogula guli waggulu boosubirayo bingi kati nga tugenda Mubende ekitegeeza ali password nga bw'ogambye nti mwenna mubeere mu ovulo era twali mu ovulo ovulo neyo yakola nja kunyumiza yawangaala ni Kampala wano yatuuka nawano twali mu ovulo n'omukono gumu nga tugyeko omukono gumu yali password guys ali mu kala 2 yali kiragala ne kivuuvu kwantera okulengera kivuuvu
kubufaananyi tewaliwo kala ndala zaali ezo bbiti. Kati awo tulina baasi. Baasi eyo twagijja Mubende. Kati bwe tumala okukuba Mubende awo nafunira Uzgan. Wano mwambadde? Bwe twayambala nti mugenda kuba Mubende. Era tugenda kuba Mubende. Mutambudde? Ate Afande Sale muvuddeko. Entambula yali etya okutuukayo? Awo twatambuzaawo Kigere. Nembazingako? Awo twatambula. Waliko already? Nali kwendi. Naye ng'era tolina mmundu? Kati awo wenfunire Mubende. Kati gwe omulimu gwo ki? Anti kati omulimu gwange. Mugenze mulumbye. Mulumbye barracks namba mukimanyi barracks ya government eri well equipped. Naye nga gwe tolina. Anti emundu awo. Omulimu oba ozannya mundu zaali ntono. Noza balina okwaku wali ku basiniya bange. Kali nze ofuna emmundu nti nfunye emmundu yange. Gye neekyagingidde. Yali Uzgan. Uzgan ogimanyi? American Uzgan eyo. Seri mu 5 eyo ze baalina ezo. Tuba nagirabira kwani ku General Kasiri. Kali awo kalina ekitutu. Kalina ne magazine mpanvu bweti. Ekola Echo. Ya tutu. Tutu. Ako ke nalina. Wava mpya tuku. So wano nchenjagadde okumanya nga tonnafuna mundu eyo. Aho kati nga awunguukula ki? Afande Sale bamunzigyeko. Ali lwampale Dr. Kautu. Ate siwulidde Sale bamukuwanga gw'omukuuma. Ate ogundi katugize tumesambalikana. Eri baakuwa obwarapi. Anti kalo byonna tuli kati sawa yakulwana. RP yali wali nga muli mu balakisaawa. Then ofuna ddi okubeera ne Sale? Kati Afande Sale saabeera naye just nali RP we. Bw'okola effujjo biki ebyo. Buno obwarapi bwali bubwere. Akatawo nga tubuvuddemu. Ekitegeeza bw'okola effujjo gw'oloopa gy'olina okgenda. Alina okutwala abadisipulininga. Kakati awo. Asooka omumbuulire yali atya omusajja oyo kubanga Bwenge yaliko naye. Be basajja abamu be bagamba nti baali bamutawaana. Yali amanyi okomaninga oyo. Bonna. Nze bafande bange abasinga baafa. Naye yali amanyi komanda. Yatukomandinga waleyo kagundi ku ovulo. Era naye bonna baali weebali. Awo gundi ku lutalo olwo. Awo Endabira Afandani kati wali eri otumaze okuba gundi Busunju. Awo Afande Alonda, Afande Bosa ne Afande Lwamwasha. Afandani awo kale bafande ngabo bana kati ngaba mbembeera nabo ninga balina okwera nogolere mundu era sirina ninga nkwata kuzaabwe zino niyo utala bwe lutuuka esooka oleete kitegeera ninga nange ndifune yange tolina target bali balina target kati nga naye njafuna kangume so Mubende ogifuna kati Mubende nga nfuna Uzgan. Ogifuna otya? Twawamba nakyajinga twakyajinga wano leeta amasase giraba oti kitegeera ate ono mumujeeyo mutwale wali Afande Dr. Kautu amakoleki bamuba bamukubye nemmere twafiirwa nnyo bantu. Twafiirwa nnyo bantu. Kwawe nzijukira yali omu oba babiri basatu gwe nalabako naye omu yali mukulu era ng'ali mu ovulo gyegambye eyo. Awo ataninga mulimu n'okufa olina okubeera n'omutima. Awo omutima ne guguma ate naakola ki? Omanyi ebiseera bingi abalwanyi bazze wano ne banyumiza omulundi ogusooka okufuna emmundu naye nga kyekimu ku bintu byabwe ne batasobola kwerabira. Abamu obawulira bagamba nti baakubanga nze ndi ku kirebe kyenkuba naye kasita baakuba bwe bati ne bagamba kyaji nafubutuka n'omusajja ng'akyala. So ye emboozi eyo gye njagala nti gwe emmundu eyo Uzgan eyo giraba gifuna
era kyakyawo nange wenakola ki wenafunira wuzigaani eyo era wuzigaani eyo nalwayo nayo nnyo naye wuzigaani ya bulabe etya emanyi okweggula seefu eno seefu yayo si teri nga YSMG emanyi okweggula esaawa yonna ekola ki efulumya nabeera nayo naye era saalwa nnyo nayo olwo tumaze okuwamba Mubende kwajjukira waliwo n'abagundi Kabamba eyo tetwagenda abo bagira ki bawanika kale tukuŋŋaanya awo ebintu ebyali awo twajjawo 14 37 ne tugende Fort Portal akatulonga tugumye naye gye tugenda olabayo awo twalinyawo gundi mmotoka nga tuva e Mubende twalina bus nga temutya abasirikale kubasanga mu kkubo kati abasirikale ba gavumenti bali abaali badduko obuddusi muliro nga gwabasukka wakyenolaba wali the first time kyamala nange okola kyogguma nga nabo omunyanya naye baafa busunju baafiira ddala akati awo nenkola ki tugamba era afandisanaga nti akati tugenda fort bali nga ndoza wala babasazeeko dda Mubende awedde Mubende kyenzijukira ku Mubende Mubende abaana bakubaama kale nange mwendi maze ofuna emundu nakuba emundu yange eyo kati nga waliwo mukulu wange olwandabi naga nawe wajja otya nambuuza maama ne taata ne baganda bange bonna naye nga takisuubira wanamuganga abwengo simanyi gwe mukuye ofaana mukuye naye nga yali yagenda ddayo yali mu first eno mukuba akuweereza kati kyenzijukira ye yali yakolera Libya training twabayitanga Libya man abantu ba muzeeyi era baga Libya man omanyi abatendekerawa Libya kawali osoma bw'aba asoma kakati nibakola ki najjako kijaketi kyali kya leather ng'olwempewo era enfuuwa anti andaasiina ki jaketi nampa jaketi nga nnungi nnyo nampa ne sente ng'amaze okutegeera amaze okumbuuza ebyo n'agamba afanda alonda n'afanda ebbosa n'afanda Lwamwasa n'oyo Dokita Kawutu nti ono omwana muto wange mumunkuumire bulungi kati bali ne bakola ki ne bawulira nga tutudde awo tuli awo mu baraki tumaze okukola ki kole tebasula mugundi baga nti naye kyenzijukira twalya biscuit mmere nnyo y'abalwanyi biscuit yali mu Mubende barracks ne beef olowooza muluka zalese ne ziyiwaawo kati awo enfuna emundu yange eyo andaba obulamu bukomyewo olwo lina baafa n'ekibira ngaabo so omuwa mukyazaako wano olwo tufunye baasi olwo bangabe n'okungaba mu kampani otufuna baasi baga mulinye baasi nga nze ninnya waggulu ani kati nafunye wuzigaani mulaalo waali nga tulinnya waggulu ate nga mashini gaani ebeerako waggulu noyo aba afandikanga baba yali sergeant by that time kati nga tulinnya nga tukola ki muluka nga tugenda bifa tulina 37 weerizi 14 weeziri 2 tugenda Masaka tugenda Fort Portal fe twayita Fort Portal tuyite Fort Portal bwetutuke Fort Portal awo twabeerawo ko naku nga 3 4 abagamba anti kakati Fort waliwo nnyo buzibu baali bakoze eki bamaze dde okuwambawo kati nga tuyire mu owayo wa muzeeyi olaba eryantonde erikkuba erifulumamu eryantonde awo twayita okulirana lyantonde twafukiramu lyantonde naye nga si mu tawuni awo tusangawo abanyanya ndoza bali ab'e Masaka
nenga balina likoires bali balwanye kaba tulinga abali baleso omusaala nga bali mu kulwana nenga balwanye ejjonga nga waliwo gundi byalikoires bingi ebikompola byalikoires nga ndaba ekikompola kya katimba baga nti iyo likoires nga mbuuza bafande nti iyo likoires yefaanana nti katukolaki abo tetwasangawo obuzibu ne badduka ne bagenda ndowooza e Masaka mu barracks. Kati ntandika okusonga e Masaka twatuukayo olwaggulo. Olwo mulinaani abaduumira? Olwo tulina afande Bamwesige. Emubende eno mwalumba naani? Era afande Bamwesige aliko n'afande gundi afande Lumumba. Okyali mu kibinja kyo kiri? Saadi battalion. Batugenda wa? 40 etwalwawo nnyo bannaku 2-3 ngera tulina emmotoka zaffe nga tulinnya tweyongerayo olwotusonga Masaka eri yonna bamaze dde okwokipayingayo tewali buzibu. Kati nga tukola ki nga awo muveeko tuvaako nga mayiro nga ngonaatera okuyingira ekimwanyi awo kimanyi oba otegeerawo kimwanyi? Twasulako egundi Lwengo twasulawoko okuva wali erinduza nga beetegeeza situation. Lwengo twasulawo enkeera ne tujjawa tujja e Masaka ne Masaka nsooka tuwumulako ekimwanyi awo naye yalinga edikoota kati ne tulumba ki ne tulumba Masaka waliwo road block awo ku Namajjuzi ogitegedde? Sibimanyi ebisinga. Tumanyi Mugogo. Sibimanyi ebintu ebyo. Mugogo guli dangerous nnyo. Akati awaliwo road block ey'Abanyanya kati awo ffe tetwalwana ffena baateekayo nga kampani emu ne bakuba n'afande okweta mbu leeti mbu yaliwo awo kwolwo wanzika twajjawo ali side eri awo waliwo pijoti twabakuba ne tubagisuula naga nti babadde muno era waliwo we baziika awo betwaziika awo mu trench awo mu mufuleji ne tukola ki enkeera olweggulo zaali ssaawa nga 8 awo ku 10 baali baagala tukube tuyingire ne kigaana ne tudde emabega w'eddwaliro. Era wembadde ngenda okujja nkubuuze nti mwe buli bwe mwagendanga mwabakubanga nga tebabaddusaako. Awo twalema okuyingira Kotaganti ne tudde emabega ne tusimanda ki okwetolola gundi yonna olwo nga ne fifiseze. Ereza omusaada? Tukola twali tusibyeko awo saali ne fifisi baasibakowa wali Katonga ne wano Masaka kati nga saidi eri saidi eno ffe nga tulinga eno mu tawuni mu Kizungu ne ku ddwaliro olwo nga 37 yaffe eri wa ayiteyo bata oyita ekimwanyi noddeyo munda nga gye bagiteeka gyekola ki mu Masaka seeringa ekuba munda mu barracks bakuba ekyalo nkyerabidde neero oyitaawo kimwanyi noddeyo munda ng'olwakuba 37 afandi bali wona oyo yafa accident awo yawandegeya oyo yali mutalamu nnyo oyo n'oli oketa naye yali mutalamu bandu training bonna yali emu kati ng'awo bigaana kyekiddako awo kajukira Masaka baali bagisiba mayini yonna yeetooloddwa mu mayini barracks nga tosobola kuyita eri wonaayita eri zijja kukola ki zijja kukuba kati awo ntuza nga tubeererawo ddala nga naffe tubalina no kubalumya njala egundi nejjanga olwo afande Lumumba mulaba eri boogera n'olwanamu naye afande Lumumba alinga wali nga nze ndi wano kati wali nga wetulwanira naye nga ye ali wano emanju kitegeera awo namanyiro kasolwa nafuna wuzigaani yange eri nemmanyiira
Nobeera mugumu. Ani manju ngina nenkuba. Ekyokulwanyisa kirina. Kirina ngina nenkubira ddala kati. Nimampa ne gundi. Amasasi nga omwana ono yalina kawuziga nenga ne pistol ennene naye gakozesa. Kati nga lwafanda agirina nange nkola kinga lina. Kyenjagadde omanya wali nti wano nga tonnafuna mundu. Eso. Gwe wali okola ki? Anti nakwatanga kuzineza abafande. Anti wakwatanga obawerekera buwerekezi. Kati escort. Kubanga nina benfunye nga bo bagamba nti nali escort. Nze nga nkwata mundu ya mukama wange. Era naleka escort wafande Lumumba. Nga bagamba nti bwe bagamba nti ogenda kulumba nga mwe babawa ebisepiti ebyokkoona. Oba ebidomola ebyokuba enduulu. Ebyo byali birala. Manyi kyagala nnyo noyogera ekyaliwo. Kyewayitamu. Kyombuze ekyemasaka. Okay. So gwe wali escort obadde ombuulira escort abo. Nali escort wa Fandani, Fande Lumumba. Oyo nga simuva ku kido. So nga gwe omukwatira. Naye nga bwe zaakaaga asokolete. Noloze sinnafuna. So kati bwe bagamba sooka oleete nga gatandise. Olina kwekululira mukama wo waali awo. Oba gwe ofubutuko dda. Tofubutuka. Bw'oba osonga. Musonga mwedda. Musika talina kudda mabega omutendeke. Talina kudda mabega. Fire and move. Kadongo baali batendeke. Ate twafunanga ebyo. Baateganga nga mulinga mwalinga bubeyiti bw'okutega. Munku. Nina benfunye. Abaagendanga okulekinga naye bwakunyumiza emboozi. Olabira ddala nga bamuwangayo buwi. Obadda oba tadda. Ekyo bw'okisuubira. Ekyo bw'olina okisuubira. Amagye obaga nti ogenze mu magye. Oba oli w'amagye. Teriiyo gundi. Teriyo kutangaza. Oba omanyi essaawa yonna ofa. Teriyo kutangaza ddiini kubuulira njiri. Afande Eddiba yagambanga bw'ati. Akati bwe tuva e Mubende tugenze Fort. Fort tetwalwana. Twasanga bamaze dda mpaka ali nga bwegambye. Obadde ogamba wawe baabakuba ne mulemererwa. Masaka Barracks. Masaka tubadde Masaka we tugenze. Kale Afande Lumumba n'agamba nti bano tubeetooloole. Tubeetooloola. Awo nno twalwawo twamala mwezi mulamba. Baali babeetolooza mayini. Nga bava eri bajje bandi baba banoonya mmere. Emmere yabaggwako. Kati nga bajja okunona obutooke-tooke obwo buwogoogo obwo nga tubakuba ate nga naffe tusaako mu mayini. Bagenda okulanga kibasusseeko ne balya n'emmesa. Ffe nga batubulira abava mu Barracks. Ye Barracks gye mpulira nti abantu balabika baatuuka n'okwerya. Bo bennyini baŋŋamba baatuuka okwerya. Awali tanka eyo kati. Tanka brigade w'eri. Eyo ffe twagiwanga. Mwabalemesa. Abalemesa. Baabo bajja naye nabo baatuttira omuntu gwe nali nsinga okwagala. Ani oyo? Sergeant Bukenya. Kale Sergeant Bukenya nga ndi kumpi naye ninga kala akuuma ki mashindi gani eno. Kuba ne gundi mashindi gani kale nga nze ninga wali. Ninga tugikuuma no wali utakola kijikuba gitwala. Yamusajja yamukuba essasi wano. Yamupima. Oba yali sinayi. Ayambala element ng'eya musajjawo gita. Gita yali ayambala. Element eyitamu essasi. Sasi olimanyi. Nali manyi nti bwe kakubako kaddayo buzi. Buli kuba wear it straight. Bwe mpazi yali slidinzeeko. Ne straight atowona. Sasi liveeko. So Sergeant Bukenya bamukuba essasi. Naafa. Namuleeta wali wa Afande Lumumba wali ki emmanju awo. Eddwaliro liringa wali nga Afande Lumumba alinga wano. Naye nga kyawedde mudde. Olwo tuli mmanju. Owulira obulumi. Mpulira obulumi. Naye ku olwo baafa bangi abanyenya. Babaali baagala fuluma. Badduke bagende embwewa. Bayite Katonga bagende. Naye twabakuba bulungi. Jjukira 50 eri naffe tuli eno. Olina tugaddewo.
kati wali nzijukiddewo omuzeeyo oli twasooka kuwumula kyabakuza ewa muzeeyo kati muzeeyo oli bwe naga nti ate kirina buzibu olweggulo eyatufumbira n'akamera oyo muzeeyo olwo tumaze okuba gundi eri bamaze okuba lwebulooka eri naga nti tewali buzibu n'abaana be ne bayingira wanjika Steven yali avuga afande salo oyo n'omulala gyali kati mugagga nnyo oyo omulala alina n'ebidongo ali awo mu Masaka kyabakuza nebayingira bugi amagye bayingira amagye bantu bangi abayingira n'ennyombi lwako simu yange leeta nkulaga ennyombi oyo nnyombi ono twamujja Masaka naye ayingirira eyo oyo oli kati yayingira ne mukulu wange Mukuye Meja Mukuye kuyafa ali ku Meja kyakati ne Meja Jeno kuba bonna abe yali asinga bakola ki nyombe yo munonya naye akyambuze naye nga gyali erukaya ono gobadde oliko oyo nyombi oyo ono yakute mundu ono akute yenze ono yeggwe kana kantu ngalina bulijjo simanyi nti yeggwe oyo kadogo yennyini yenze akafaananyi ako ndowooza nga twawambye naku nga 5 olwo tubeera ggulu kitigumu ng'ensi mugiwanga afaananyi jama yabeera nnyo ekitigumu akati awo Masaka nga tubazingira naye nga baguma nga beegumya ne kumbe enjala bakola ki bali bubi naye nga batubuulira information ezijja nti bali bakoze eki bapondoose kati bali awo basiiyo waabwe n'akuwa siyo waabwe yafa yali Musoga tuwe nawulira ndoza afande Oketo oyo naye afande Oketo yakola nnyo yatukuba ne 37 oyo ne bwoba oyitawo omuntu omubooti unaalwa kumuloka yita mu town nga agikuba era amanyi nnyo 37 emizinga egyo kati nali ndi awo abawanisa abugundi ngejja nabaleetera beef ebyokulya emmere kale kawunga ndoza neebi ng'ate bigwa waffe mu defense ennyonyi ereese bigwa eri ewaabwe ne wano nga tulwana okubirya bibasuuza era twabibasuuza ebyo awo baŋŋamba ennyonyi yajjanga nga bagisheringa tebagikiriza tesobola kola kuba nali n'afande Golola wano naŋŋamba Golola Mota naŋŋamba ndi nagi oba weewo bagamba break dance teri atamanyirinnyo abedda ab'ensiko kakati yajjanga nereeta naye ng'ate bigwawa bigwa eno oluusi bigwa eri waabwe olwa harassment eri nga tesobola kukola ki tesobola kulwawo enjala nebaluma bulungi lwaki tebeewaayo era bamala ne beewaayo lwaki temuwanika emikono kati beewaayo nayenda okulanga tuyimuka wano wetwabadde olwo ndina afande Lumumba nga tuyingira munda afande Lumumba ndozo badisaaminga nabajjako ebintu byonna mundu biki nayina okulanga emoloka zijja ate babazaayo mabega ndowooza nga zirwenga eyo zandi bama mbalala eyo fali nga tukola ki nga bakuŋŋaanya ebyo bintu abatalina nga bafuna zaawo nali nafunye edda kati eno nagijja Masaka eno gyenkulaze eno nagijja Masaka wuzigani nga yo endeetera obuzibu ate eno gye bayita batya SMG mukupande SMG yawukanira wane AK47 zindaba zifaanagana naye era ffe abatali basirikale tetuzaawo waliwo Omuchina n'Omurussia kati eno Murussia kati bagiyita mugupa SMG mugupande Murussia oyo muba muguna anaaba mu China lwaki mugiyita mugupande antokalaba kali akatono kana akagira eno akayitako kano akemabega muri yange neyo nalwa nnyo nayo nnyo
yawamba wano bwebojja wano n'onyumya ebintu ng'ebyo olinga takulaba mu kifaananyi wano agamba neno omusajja ddala yaliko omusirikale naye bw'olaba wano omanya gye muvudde kituufu eno yavaawa yava Masaka kati Usigani nenjizaayo nga n'amasasi gakendedde ate manyi osigaze mundu yo musika etabala na mundu 2 n'ogitwala kwamula nebagitereka amasasi gantawaanya anti nagakubakuba ki nga gakendeera nga kanfune n'esemigi era eyo nagifuna munda wali nengafanima nti eno kanjizeeyo nti kale nzijayo eyo ne magazine ezi era nze life yange yonna eno nawono era gaaliwo zisibira namuno nga nina magazine emu oyo mukazi yakola ebyo musika yona okuba n'amasasi agawera 10 n'okudda waggulu alisibira ni magazine 3 kale tegazitowa tegazitowa ali ne wano nali nga lina gyogulabamu magazine 3 era omuntu yava mu nsiko omulaba ono omuntu ebyokugira abimanyi sirikale nga mutendeke bulungi tebamubuulira kyakukola so Masaka muyingira mubakyajinga babadisaminga andi afaniremu abagundi abakulu abakola ki abateeka mu mmotoka baba batwala mbalala kati tubaawo twalwawo nnaku nga oba wiiki yawera nga bamaze obbawamba kuba first obanga bamaze okwewaayo bamaze okwewaayo beewaayo bwewe naye ng'embeera si nnungi kuba nze nafuna omukisa nenyingira muna mu barracks ng'olaba abasajja bakoze ab'amagulu abamanyisanga n'eddagala baleka tebalina ng'era lyaggwawo nga tebalina bantu baafanye Masaka awo saidi ya Dooyi niye beewaayo baali batuufu naye wano twalwananga nnyo wano nga banoonya emmere wano wakati toyinza okuba nga liringa wali naye ng'ola akuloolinga nga teri kwebaka era nga sasa bwebaga bavuga ekiro tobuuza nti ate ani buba buzze ane bwetuyita buno buzze aduyame okujja aba bazze okukola ki kunoonya byakulya atugenda wa atudda mabega katono awo gundi eyaddako olimulo katuzirina jukira ne gundi yawedde Mubende ani Masafoti yawedde ne Katonga ewedde kati Katonga awo ndoza mwali mwolekedde 86 awo tusonga kati kibuga akati awo so lwave Masaka mwe mwaddawa era twasigala ffe kwolwo oluguudo kale tuva kwolwo bwe tujja twaddamu munda awo olaba awali ekibira bakiyitane baye ngo bazaala Bobi Wine omanyi kati gwe waliyo olabayo kati ogamba nze mb'olaba awali ekibira nze ndiwe waluleeta yiri wali kampiringisa awo ndowooza we twadda munda awo erigwa eri eyo mba Bobi Wine erigwa eri ebuloba kuba twafulukiramu buloba akati awo olwamaze otugaba abala basigadde eno abala basigadde eri ku Masaka Road oba first oba yayita oba twajja nayo bw'okyali mu 3 yo enzi si saadi nagirwamu nnyo zimuziyita third saadi battalion abo bapigana era oba tomanyi mundu genda mu saadi noba oli muwogo ogiyiga era ne muzeeyi gyasinga okwesiga saadi battalion kati nga tukola ki nga tulumba twasooka gundi eyo wazigoti eyo gye twafuutukira mu Bobi Wine eyo olwo oluguudo olwo atukola ki mujja mutambula tujja tutambula awo kati mpola mpola mwatambulanga ove Masaka n'oyingira ekibuga awo tetwatambula twali mu gundi ku baasi yaffe baasi ekyaliwo awo olwamaze okuba liba batutte
n'ebifa bijjayo byonna twadvansinga Kampala. Kati awo Masaka twalwawo twamalawo mwezi mulamba nga muswami abasajja. Tubaswami mwezi gwawera kyenzijukira. Nejjukira baganda bange bali awo baba bange ajati so mukuweerezaawo. Ali awo simanyi nono talina waabuuza mukuye naye kati ngandoza yanteeka yaizulu bwandiba nzeemu omulaba nga bumanyi ebyekisirikale era muddamu ne mukolaki emusinkana kati awo abapanga bupya mu gundi yawedde Katonga waffe twayitawo kiwedde kuba nawo nyewe babakuba ne babalemesa Katonga baddayo mabega ddala nozo ne bagenda mpaka nga ku round yawo nga bwe zaawukanamu nguudo awo nga bwe gaawukana no Masaka Road ndika naffe tuli ku luno olwani oludda abo bali ku Masaka Road ffe twali ku luno olulala oludda awo awo kale tubusega gubala busega kati bano oludde Masaka oli wano mu kibuga Masaka Mityana Mityana Road twaliko kati awo twatambulamu katono ndowooza mayiro oba zaalinga 10 baga nti tulumba kati tulumba Kampala nti n'amatala tugalaba gamba awo kati Kampala uvudde mu nsiko mwolekera ekibuga twolekera ekibuga kati awo waliwo bwetutuukira ku masindi ku Masaka awo era nga batugaba mu kitoogo awo jukira twali ku kkubo nali ku kkubo ne w'amasindi gange wampadde mulala era nga nze nkuuma hajjukira nafunye ddi kali nga nkuuma oyo w'amasindi gange era yafa olwo awo balinawo 14 ku round awo balinawo 14 oba ne 12 government ne gujja bagira bajuka balina likoiresa eri waggulu mutundwe zimmota zonna ziri eyo zitunudde eno zikuba ki zikuba eno waffe tubakuba kati enkeera twakuba mpaka enkya ku makya 10 badduse gundi twagiwamba lwaggulo muwamba kyulu gundi round eyo sawa wafiirawo ne afandani neyafiira awo yali mukulu saakati na genero agendera awo yali wa 9s yali akomaniga 9s oba yalinga wakubiri awo kwekulaa ku ntumu yegundi bweti eyebisosonkole byali wali nga bingi ngani abikuŋŋaanya anti abanyanya babikuŋŋaanyirizaawo ku laawundi Gwanoonye essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama. Agape Christian Secondary School Ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga Ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Agape Christian School,